Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates omukulu presidential candidate amanyikiddwa nga Nandala Mafaabi ono nno nga akwatidde FDC bendera ku kifo kino eky'obwa president mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Omukulu ono agenda maaso n'okuba nga ate atalaga ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga okulaba nga anoonya akalulu ak'omwaka ogujja gw'2026. Kakati abawagizi ba Nandala Mafaabi beeyiye ku nguudo ez'enjawulo nga bano nno bazinagaliko nga basanyufu nnyo kubanga balaba ku presidential candidate bano bawagizi ab'ekibiina ekya FDC. Kakati nga omukulu ono kigambibwa nti yabadde ayagala okuyingira ekibuga ekya Kagadi okunoonya akalulu wabula poliisi yataddewo road block nga emulemesa okweyongerayo mu kibuga ekya Kagadi town. Wabula abawagizi ab'omukulu ono Nandala Mafaabi bagenze maaso n'okuba nga ate beeyiwa mu kitundu omwo mwabadde, bagenze maaso n'okuba nga ate beeyiwawo mu bungi okulaba nga bamuwagira n'okumuba nga balaga nti bali mabega we. Kakati omukulu Nandala Mafaabi yagenze maaso n'okuba nga ate speech ye agikolerawo wennyini wakati mu luguudo ng'emmotoka eza poliisi zabadde nga ziyimiridde wakati mu kkubo nga zimulemesa okuba nga ayitamu yeeyongerayo. Kakati abakulu mu kibiina ekya FDC bagenze maaso n'okuba nga bakakasa olunaku olwaleero nti abawagizi ab'ekibiina kino ekya FDC bagezezaako okuba nga beekalakaasa era bano baalabiddwako nga batudde mu kkubo wakati nga balaga obutali bumativu okubanga poliisi yayimiriza omukulu Nandala Mafaabi akwatidde ekibiina ekya FDC bendera okuba nga yeeyongerayo okuba enkuŋŋaana ng'anoonya akalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Stay tuned and don't forget to subscribe.